ahead of Ikram Rayners. Has had no opportunity to really show his thing, but now huge mistake in the back and South Africa lead. And it's a substitute, Morena, who takes the acclaim, but all the credit has to go to Bathusi Obas. His pressing opened the door to the first shot on target, and it's the first goal of the match. South Africa lead in Kampala. Round. It's a really good find, a really good pick out, and a brilliant second goal. Maswanganyi off the bench, just as Morena did. And South Africa are hitting the top of the group. Abawagizi tuli bangi naye mazima ddala ttiimu yaffe ya Uganda Cranes tuwanga omupiira ogwo ekkirizenga ntennatuukaawo ewummule okitegeera kuba bali bubi nnyo tetulinamu na muzannyi wadde asobola kukuba soti ku ggoolo omupiira baleke oguseera omupiira baguze ku 2025 kuba omupiira gwaffe gukyali wansi tubeere bagumiikiriza tulinde AFCON agenda obeera mu Morocco otherwise tuleme kunyiiga nnyo bannayuganda. FUFA balemeddwa okutegeka wano omupiira FUFA banange tulemeddwa wano okutegeka omupiira okuyingira wano ekisaawe lutalo tuyingidde ekisaawe naye bibadde bya lutalo tuyituuse munda batuwadde akapiira bwe kati nzoja okukola bbiri ng'okyadde ne bakwata bbiri ziri ewaka okukuba omupiira kirwa tukyalaba biki ebyo